Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintabuli ky'omuziki. Endobeso. Tuba tumuyingidde tulabe ki ekifaayo okay. Weesiga ebizigo byaffe ne sabuni. Tugamba ekizigo kino ekyakyogero okikubira mu ka oil cafe n'olabika ng'omasamasa bulungi nnyo n'omwana endwadde n'ozigoba mu famireyo. Hello. Mwami Mawejje. Wandisebo. Ye bali ku ssebo. Kali sebo nawe je bali. Oli kubira FM ekintabuli ky'omuziki bampise Kadima na Mayanja ne Kabogoza mu mutabbizi wa beat. Nsokuuliza tata wange. Tawaana ki? Omutawaana kati nze ekyensabo nyambe. Nafunamu obuzibu mukyala wange tumaze naye emyaka 2. Yatandika obwenzi. Naye nga yenda ku neighbor wange. Nga kibi. Kati olwamala omugwamu ne musabulamu awo ne mukuba. Nga bomanya abasajja mu busungu. Mpulira. Omukazi nanoba kati akabanga kayiseewo sikanene nnyo kati mpulira ayagala kukomawo okufumbirwa wa neighbor wange nyina neighbor wange omwe yakiŋŋambye yanoba kakati ayagala kukomawo afumbirwe wa neighbor ate tuli ku mizigo igwani yabigambye neighbor omu ku kyalo waneeno yaŋŋambye kakati ensabo nyambe saba omukubirire kesimu kuba mukubira amasimu gange takola ki bagakwata igakati nsabo nyambe mwami Kadima mukubire bambi aleme kujja kufumbirwa wano kuba ndi musajja wa kitibwa ku kyalo kuno ja kuswala nnyo kya buswavu nnyo mukazi okunobewo wate nakoma bafumbirwe wa neighbor wo okitegeeza oluvuuvu mu lwaliro ddala baali baagalana ne neighbor baali baagalana ebyaddala kubanga nasooka nenkiwulira nensirika paka bekyansukkako ne mukuba ayagala kudda afumbirwawo afadhali baba nga ddala ayagala kujja kufumbirwa ono neighbor wange amutwale bafumbirwe walala bakole bye baagala byonna eyo sijja kuswala ku kyalo essimu zo zikubako teziriiko essimu takwati simu kweri nayitamu simu yange tazikwati neighbor wa ku kyalo okwo oba abeerera ddala awo apangisa muzigo obukako ogumu okuva ku gwange ittako obukawo muzigo gumu omukyala wayagala okujja afumbe wayagala afumbe kati natulula nti amazima ddala ku kyalo kati lwaki gwe tovaawo asisobola kuvaawo kubanga wano wempangalidde era n'emirimu gyange giri waneeno okay eno esimu y'omukazi gy'otaddewo obuvunanyizibwa ku kyalo sisobola kusenguka lwa mukazi nsaba omunkubireko muŋŋambire agende bo bafumbirwe gye bonna gye baagala tajja kufumbirwa ku kyalo waneeno ku mizigo mukyala we bamuyitaani mukyala bamuyita Swabula yene namba gy'otaddewo ye namba 7 bambi nyamba mukulu Kadima kale katumukubireko tulabe oyagala tumwegayirye ekimu togenda kufumbirwa wali at least mugende walala kigeza afadhali bagende beyagalire walala ndasaba kale mwami Mawejje toyanze getova kubira FM ekintabuli ky'omuzika tumukubireko Swabula tuwulire kale abakazi n'abasajja naye temugwa miranga kati kikyafa Swabula wangi sebo gye baliko mukwano kale sebo nawe gye baleko kale obulamu bulungi obulamu tebulina tabu kakati nze bampise Kadima na Mayanja ne Kabogoza oli ku Beat FM sebo Swabula tulina gye twagala okwogerako naawe ate kiki sebo mwami Mawejje atutumye Mawejje Mawejje ng'agamba yawulidde olugambo nga mbu oyagala kukomawo wano kufumbirwa wane wa neighbor oli guba gwe yakwata naye olwo ng'abagamba atya kakati nga kiba kibi nnyo naye naawe okirabamu oli muntu mukulu ate waakava muzigo guno atodde muzigo guli gweyagala kutinganya bantu njagala kukugamba bwezi yenze okubakubira yabagambye ensonga ki ani ensonga yakukwatira mu bwenzi obwenzi nakkuba mukko omusajja yankuba nze okunkuba ate nze nyina kufumbirwa neiba nkugamba ebigambo bino neiba gwe njagala ekisooka omwami oyo omumanyi oba tomumanyi owulira simumanyi atukubidde bukubiza essimu naye ekikulu kiri nti at least asaba mugende mupangise walala omuveewo oleme kujja ate awo kaakati mumugambe kyekitasoboka kyekyo okujjako yafeewo ye ate nga lwaki avaawo ebbanga lyamazeewo nga ddene sisobola kuvaawo ye yaba asenguka agende kuba ekisangiddwa nga ne landiroodi amubanja landiroodi amubanja maama
ambanja bbanga ki emyezi ndo giringa mu 6 adduka buddusi yeekweka wangi buli mwajja yeekweka nze nako okulya kava z'abaana ndiroodi kirungi okwesonyiwa ebikadde aleete bantu be abantu ki bakazi be aleeta abakazi naye aleeta nayingize nange mbeere wali nfumbe aleete afumbe nga nange wali bwe nfumba kimawejje nga nkubira ki ekyo ekikye kye nnina ku mubiri gwange nga nze bwe navaawo naye aleeta kati gwe okimanya otya nti aleeta baŋŋamba nti naye aleeta kati tukusaba okole ekintu kimu mu bwetwaze obw'ekitalo todda wano omusajja oleme kumuswaza sobola butadda wano kuba simuyinaamu mwana ekyo kye ŋŋenda okukola nyina kudda kuba simuyinaamu mwana nenfumba wali bannange akati ekirungi agenda kuba awonye n'okuzunga n'akasumuluzo ng'agenda ku mulimo akasumuluzo ajja kukambekeranga akasumuluzo kaki akanyumba gwe bagambye talina wakatereka talina kuba akatinza yali abeera nako navuddewo kaakati oyagala nga akola atya akandekerenga katereke bw'anaabanga avudde ku mulimo nga nkamuwa nga bw'ofumba wali obukambwe nga bungi mawajja oyo yenda muwuliriza akawowo k'embizi akaki akawowo k'embizi katya nkuba jjiiko naye akyewuunye simuddamu kigambo kyange ate omuddamu naye abasajja njagala mufune ekyokuyiga kyakuyiga kiri wamma nti omukazi omukuba golowooza mbu adibye nnyo maama wanaave wuwo newa neiba gobadde omukubira tagenda kugendayo no Amoto mu balanguzi, the special reporter. Wano wentukidde Kabala nyakwogera kunono omukyala mbulire nnyabo gwani amanyi amanya gange nyonyi yogera linnya lyettuufu gwani amanyi amanya ga amatuufu nami ndi mumeeka Margaret obeerawo lugoba oli neiba wange semera nkumpi kazindalo oyogere alakutwala ku TV bino bya rediyo sikutwala ku TV naawe kati mulanga kikwanjagadde okukubira abaana b'essomero abawumuzi kyembagamba kwekuuma kwekuuma awo kirungi yegwe weekuuma sobola okwekuuma osobola okumala ebbanga nga tulegasira musajja yenna naku nga 32 yes sya olimba layira aganya bali mu ttaka wenye olayidde otya bireke kale kati kankubuuze kubuuza eby'ekintu ekikulu oza kunkema obubuuza buuza ate kati olwakirubuuza nti okukema nkubuuza bubuuza sikukema oza kunkema buuza bibuuzo gebiddemu bulungi abe nkugambye oli mwana wange okay oli mutuufu tekali n'okubuuza ebibuuzo byange obiddemu okola eki nze nno at times Luganda yes nze ndi mukazi muganda never sukulu ye ng'oyogera luzungu lwokka wasomerawo nasoma yajinja kaloli okay oba mutukema nze tebankema kaka tugende maaso ng'okusoma ebibuuzo okay amanya go gwani baganda bange nze nazze okubuuza ate kati gwombuuza mutukema ffe tutegeera ate kati buyimba oyimba bwaki obwo olina boyfriend no please olayika onnimba ate side dish yes kyasobola okuzaala ku myaka 6 egyo gy'oyina yes mpa obutaano ye kati kankubuuze singa oba ofunye omuvubuka omugogovu nga nze rawundi mmeka zoyinza okumala ku myaka gyo oba 3 oba 4 tugenderewo no Ku Beat Famba, ekintebule ky'omuziki ekisinga